nkwaniriza nate ku program Muvubuka kola tukugamba nti tandika katikati because now is the time. Tugamba sawa zezino okubanga abantu abasinga mulowooza nti ebintu tulina bikola tulina birowolereza nnyo olusi bw'okoma okulowooza ennyo ku kintu kikulema okutandika. So program Muvubuka kola tugezaako ku inspiringa gwe muvubuka olabe story z'abantu bozootunuulira bozoweegomba bozoolaba bakoze batya okubeera we bali biki batadde mu nkola ebafudde kye bali. Ku mulundi guno tugenda kukubaganya birowoozo ku bbula ly'emirimu bavubuka tubyogeddeko nnyo naye olwaleero gwendeese wankizo lwa nsonga abadde mu kusaavinga abavubuka abakadde n'abato n'abantu abalala bonna ebbanga eriwerako era nga ekimundeeseza okwogera ku nsonga eyo yayogerwako edda kuba nti nnyina ekyenkizo kyemusuubira kyalina okuwa ggwe omuvubuka. Muzikirize nyaniriza omukulu era olwaleero tuli wano Kiboga mu Town Council. Kyenyiza okugamba kubeera ku TV yo olabe buli kimu kyoyagala okumanya kubanga wano ku Focus TV tugamba nti twagala kukyusa ekifaananyi ekyaffe kye batulowooleza abatuyita bannakawunde abatuyita kyemutuyita bakataala ab'ekiboga kya Nkwanzi twagala tubalage yeffe baani era wawe tuli kubanga twekulaakulanyiza mu bintu eby'enjawulo. Nolwekyo tovaawo katukomewo. Gwanga mujje gwanga mujje eno nsonga yakwekulaakulanya n'olwekyo kankwanjulire aba Focus Group Yange nga bano bazze okuwonya ennaku ku mukolo gwo anti bakuguka mu kukwata vidiyo n'okuba ebifaananyi eby'enjawulo okutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu gw'omuvubuka jangu obangulwe bakusomesa bino bye bakola nga kuno bagattako okuyigiriza kompyuta okukola daddies ne crisps okufumba emigaati okuwandika ku ngoye sako n'ebirala bingi jangu oyige nga bw'okola ekyankwanzi basange mu Ttuba okumpi ne Town Council ate Kampala ku Jesco Plaza ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group Yange ate ku YouTube beba Focus TV Yange. Focus Group Yange, learn, work, market, sale. Bebannaffe aba Focus Group Yange nga bakugamba nti jangu oyige ebyo byebakola bagamba bintu bingi byebakola nga bagasseeko kompyuta okuyigiriza abaana okukozesa kompyuta okukola daddies crisps era nga ne package endala zikyajja mu maaso. Beesige obakwasa omukolo gwo bakukolere buli kimu kye weetaaga okuva ku kuwandiika kaadi oba okudesigninga kaadi eyida abantu ku mukolo kutimba kuba bifaananyi okwata vidiyo era bakola n'ebintu birala bingi oyagala keeki za mukolo bingi nnyo batuukirire awo ku ofiisi zaabwe mu Ttuba Town Council ewamu ne Kampala ku Jesco Plaza. Enamba z'essimu ozirabye nyongera okugamba nti n'akalango wakayita ku screen era beba Focus Group Yange. Today tulina omukulu ow'ekitiibwa Ssalongo manyi Ssalongo tetuteekako nnyo tetubawayirako bintu bingi nnyo. Ssalongo Vicent Nkotanyi mulemera ku nsonga musajja wa Kabaka sebo tukwaniriza era nga bw'ogambye amannya geego tukyamizza nze Ssalongo Vicent Nkotanyi mulemera ku nsonga musajja wa Kabaka. Amannya gano bwenga kutulanyiza oba sitegeeza ggwe. Abantu ffe tukoze amannya tuli bataka omuntu wakumanyidde buli lw'omukutula ate obuzaabuza kati wayinza okubaawo nga waliwo omuntu nga yalinako 2 kati bw'ogamba nti gundi oli n'agamba nti osanga tebagamba mulemera ku nsonga kubanga bamanyidde mulemera ku nsonga oyo alumirirwa omuntu wa wansi omuvubuka n'omukadde n'omuntu owa bulijjo eryo kitange se yali ntuuma neryantuumibwa abantu olw'obuweereza bwendudde nabo obukyantandika ku vubuka n'okulumirirwa omuntu wa wansi nga nnemerako siri mwangu akyukakyuka siri mwangu wa kukyukakyuka mu kigambo kyange totera kwerya ntama kyoyogedde kiba kyekyo sitera kwerya ntama tu
ndi musajja agabana pain ya munange agabana obulumi munange bwalina nembuza mutima gwange nenjozaamu bwe mba nteesa pain gye nalabye ku munange munga kati bw'ogamba programu ez'abavubuka naliko omuvubuka mbalina ebbula ly'emirimu biki era biba bikyakosanze nga nawerera omwana wange kati bwe mba nkuteesa ne wembedde ku district baba onkozaamu ntooke n'olirya. Omukulu Ssalongo Nkotanyi biki byokoze oba oliawo omuntu omwe ku kifaananyi Ssalongo Vicent Nkotanyi olemera ku nsonga musajja wa Kabaka kyoyinza okumuzimbira ye yaani otandise otyo by'obukulembeze kuba byowangaliddemu naddala oyinza okumukubiramuko katooki katono nnyo tugende ku nsonga zaffe. Bwekuba nga bukulembeze n'obulimu naye nze musajja Katonda gwe yawandako eddusu nga mbadde mu bukulembeze nentunulira nga obukulembeze tebuyinza kumbeesawo naye nga bwenkola n'ebweru nga ntunuulidde neekolera research I myself neekolera research mu biseera bye nasooka okumala mu bukulembeze nga ndaba nti bw'otogatta maanyi mu kukola bibyo ate oyinza okubeera beega ng'ate oli mukulembeze osabiriza ate nga gwe mukulembeze n'olwekyo nze mbadde mu biti bibiri nga ndi mukozi mulimi ate nga ndi muweereza mu mirimu. Nze nzaalibwawo ku musaalaba awo mu district y'e Kyankwanzi eri 0 kilomita 2 okutuuka mu Kiboga Town Council. Era kyova olaba nti okuva ku musaalaba okutuuka mu Kiboga Town Council mpangayidde mu Town Council kubanga kumpi weewamu wonna ndi mwana. Nze nasoma olwamala senior 4 olw'ebyentalo nze ndi musajja ne gavumenti eno eyagirinamu omukono gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni. Siri mwana mutonyo lwakikula kirungi nti nkuze bulungi nga mmanyi okwekolerera manyi bw'okula ng'ofunaafuna kasente ng'ofaayo nga tolina pressure si kyangu kyakaddewa. Era olyayinza obutamanya na myaka gyo olw'engeri gy'oba olabikamu neneeyisaayo kubanga mbadde siri musabirizi nga nfaayo okukola. Olwava mu ssomero natandika okukola nga njagala ndi musajja eryagala okukola mu lutalo awo twakwatagana ne mwami Nfuku ye Joseph nga yali afumba walagi musaalaba nze ndi ku musaalaba yali Katuugo naye twali ba neighbors ate nga taata we yali mukwano gwa taata wange. Nava musome natunuulira emirimu gy'akola nga asobola okumpa akagaali nange nenkola nemba nga nina akantu kenfissa binge nga ne daddy wange yafa bukyali nga nkyali mwana muto. Soko tukubemu akafaananyi owamalira senior 4 mu myaka egyo gye simanyi ekyamazima senior 4 yali nnene gwe wajjawa omutima ogamba nti kaŋŋende nze ntunde walagi kuba senior 4 yali ezitowa by then. Era mu buli ngeri mu kunoonya emirimu senior 4 kale omuntu yali asobola okufuna akalimo mu gavumenti naye nga oteekwa okuba akakutte ku mukono. Olwokuba nali nava mbuto nga ali musajja mukalabakalaba kubanga ne we nasomeranga naddukanga kusomera kawungeezi nenziruka wali ekisozi nentwala ekidomolo kya tontobe ekyawalagi nembaako akasente kensigaza. Nava luberebe nga ndi mu ssomero nga ndi musajja mukozi. Kati wakati awo bwe twatandika okusomba nze nakula nga seeganya ebuzibu bwe mulinamu abavubuka omulembe gwe mukuliddemu banandaba batya nga nkola kino nze sinywa walagi nze nasoma sinywa walagi sikola ki naye nagukolamu ssente nenfuna startup nafuna entandikwa nga nsomba walagi nga seeganya. Awo wakati nga nkyali mulimu ogwo nafuna okumanyika mu Kiboga Town Council. Olutalo lutugoba mu kyalo nzira mu Kiboga Town Council. We nafunira mikwano gyange nga bakola ku district. Biseera bye twalina group mu mikwano akawungezi nga tuwumula mu nsonyiwe abasiraamu nga nywa ku malwa. Naye nze nnyumirwa nnyo okutuula mu bantu abategeera ebiseera ebyo abantu abaatulanga ku malwa ng'ofuna group y'abantu abategeera abaasoma. Nafunira emikwano
omwami omu musawo bamuyitanga Busuulwa n'omwami omu yali Trezara wali waggwanika lya Kiboga district bamuyitanga Kamanyire ne batunuulira omuvubuka ali sharp nga nnemera ku nsonga nga ate nkyali muvubuka era ne bandoobingira akalimo ngenda ntraininga okusomesa abantu TB and leprosy ne bampa ne pikipiki mpya ttuku nemba nga nfuna akasente mu gavumenti nembeera awo. Omulimu guno gwa gavumenti tewagenda gusaba direct wabula baakuwa okusinziira ku neeyisawo n'ebiwalinga okola. Ebiseera ebyo Service Commission teyali amaanyi nga abantu abanene abali ku district baba kusiimye basobola okunoonyeza wojja era nze okuweerera abaana nga bw'obalabye ennyo ewange teri mwana talina diguli bwali busungu bwe nakola bampadde pikipiki nsomesa ebya leprosy and TB ekiseera kituuka pikipiki mpya bikyo busente bampa obasobola okulabira famire yange ntuuka nga ebifo ebigenda birinnya nga byagala buyigirize ate nga gwe engeri gye wajjamu n'obuyigirize bulina bwe bwakoma bagenda bakyusa ensinga bolaba bwegenda ekola kyannuma nnyo natuuka ekiseera nembanga ndaba omulimu gwange gugenda era nakita kama bange baŋŋamba Vicent okujja nga oddayo n'osoma nenyiiga wentandikira okunyiiga olwo neŋŋenda ate nentraininga mukama n'atuyamba waliwo project eyajja yali ya labor best ng'ekola enguudo ez'emikono naye ng'abantu bwe baba bakutraininze batutraininga nga osobola okukola oluguudo lw'emikono ne lubanga olimiddwa tractor. Nali omu yalondebwa mu baheadman engineer bakola nabo abali well trained nali omu nentandika okukulira abe okukola enguudo era olwokukola obulungi kyampeebwa okuddirira assistant engineer owa district nga tali wa district owa labor best bamuleeta bulesi yava mukono twalina ku payroll ya gavumenti ne wabaawo wa project bamujja mukono kati nanteekayo erinnya nansaba okusinziira ku kumanya kwange n'enneeyisa yange n'obukozi bwange waatali mbeera overall command nembeera assistant engineer mu labor best atali wa district ku payroll ow'ekiseera era ne bampa pikipiki wataabeerangawo nga pikipiki nze njerina yagirekeranga nze nenkola emirimu egyo mu kulumirirwa abavubuka ogenze n'okona ku kyabavubuka nawezaako abantu 5 batya abalima enguudo abo benali nkulira nga tulina ba headman 5 kwaba 5 banna nga nze owokutaano naye lwakwanga nze mbakulira ba headman ngera mulina abantu 5 tulina abantu 5 mu labor best abakola oluguudo obulungi nebaza gavumenti yaliwo mu biseera ebyo obukulembeze obwaliwo mu buseera ebyo nti bakola ekintu kyandisinga okwagala twagendanga mu kitundu awali obwetavu bw'oluguudo olwo naye ng'otwala abantu batono ng'ojjayo abavubuka bali mu kitundu ekyo oba abantu abali mu kitundu ekyo bagabane ku kkubo ate bagabane ne kasente ketulekamu kubanga sente zaali nnyingi by then. So ndabawo omutima gw'okwagaliza n'okuddiza abantu ku kitundu kyabwe automatically. Ate nze nakula nga njagala nnyo okwagaliza kuba nze nakulira mu ddiini era singa nali ngenze wala nali nja kubeera faatha nali muweereza mu ekereziya y'Evvumba mu biseera ebyo Father Peter omumpi n'omuwanvu obwo bwe bujulizi bwenyinza okuwa abantu nga nze muweereza abaweereza ba Father ayambala egganduula njagaliza nnyo era njagala okutegeeza abatulako radio TV mwekolere research omuntu yenna atayagaliza kikoli mu kimugira automatic kimutambuliramu obwavu tebumuggwa okubona batemuggwa oba olutayagaliza naye nze nasobola okwagalizanga ebitundu bye nakoleranga nenkolamu emikwano nembakolamu ne SACCOs gavumenti enagenza okuleeta SACCOs nga gwe wakikola dda before mu bantu naddala abavubuka kubanga ndi muzadde abantu abo benakozesanga twabasasulanga buli luvannyuma lwa nnaku 14 ennaku 14 nze nga nzikwata
nga nambula abantu bange mu maka gaabwe nga buli omu mmanya ebizibu bye nsooka nenjogerako naye nambulira ebizibu bye naye era nenkonfaminga nenfuna omukwano ogukyalayo bwe ndaba omusajja omukulu nga yalemu enju yagizimba yamulema nga tukola saako wiiki nnya ezisooka sente tuzikuŋŋaanya ne tuziwa omuntu omu kubanga buli wiiki 2 twasasulanga ezisooka tuzikwata wiiki eddako eyokubiri era ntuzikwata netuziwa omuntu oba netuziwa abantu 2 kuba twatematemangamu si 5 bonna nti saako emu gurupu bantu 20 nga bakola saako oyo alina ekibanja nakinaye nga mukozi wange namubuuliranga obulungi bw'okulunda abatali basiraamu nga sente nzikwata neŋŋenda netugamba genda ogule embizi ate nenzirumba nenzirabako genda ogule ente era nze enjawulo gyondabamu singa nagijja mu luguudo nange nasevinganga nayina gurupu nengula ente nagenda okuva mu nguudo nga nina ekiraalo ate n'enguudo zetwakola naddala kyamukweya nateekamu omukwano n'okumpa ente nempeebwa n'ente ez'obwereere bwenjogerera kati ente ezo zanyamba kubanga awo nawe nze nkubuulira sibadde mugagga nnyo naye nga nfunira sente kimbeezaawo naye ngaokuweerera omwana si kyangu naye olw'okuba nkuddirayo wanayo mabega olw'okuba nanyiiga obuyigizi bwange nga butono kyanfuukira obunyiivu naye obunyiivu saagenda kubba muntu saagenda kutta muntu okukola ennyo okulaba nga mpeerera abaana era nentuuka ewange neŋŋamba famire yange nze buli mwaka bwe guba gugwako ntuuza famire yange nakati neŋŋamba omwana atasoma ewange saagala nja kulya ebinyeebwa nja kulya eminwe ne kumbe abamu tebamanya nga nina obusungu bwange obw'okusubwa buli mwaka ng'ofuna famire yo infact ekyo kyanjawulo abazadde naku zo tebakyatuuza baana babula naye nze musajja kati buli omwaka bwe guggwako ntuuza famire yange era omwana alemera Kampala ndowooza ayinza n'okuba nga kikolimo gyendi buli mwaka alina okujja ne tulya abaddayo nentuula netubako wetutunula ensi bwetambudde omwaka guno neki kyetwekukola nga famire naye tuzze tukikola era awo wenebaliza mutabani wange Henry Kiwanuka anyambye ennyo era mubuulize bwe ye namugamba onsomere masters onfunire ka certificate wakiri ak'amateeka ensi eno yagala nnyo omuntu amanya amateeka ataswankula amateeka bw'ogamanya bw'oba omunyivu ekimala ensi ekwanguyira naye nga kyava mu bunyivu buli okusubwa emirimu obutali buyigirize nenzira mu byobufuzi era mu kwagaliza okwo kwonna abantu banjagala kubanga ozze ng'okizimba nenondebwa okubeera chairman LC1 yabuzibwera B naye nga ate mwana tusaatandika na chairman natandikira ku bwa defense naye nakifuga omwaka gumu nga chairman anaatera okuvaako nayingira wakati nga chairman yannonze abantu ne bangamba no tetusobola ffe twagala gwe obubeera chairman nembeera chairman ebbanga lyonna ebisanja byo bwe kuba kungeya nange bangeyeremu ebisanja mbikonjodde okalakasa obwa chairman okuva ewa bulinnyako mbadde nno wakati awe natambulako ebisanja biri mu bwa chairman LC1 omuganda agamba nti tulina ketuliranye n'engombe yajantera ogamba nti bw'oba oyagala okumanya Nkotanyi Vicent mulemera ku nsonga musajja wa Kabaka buuzako abantu obulana kunkozaamu tooke n'ompulira obwomi edda tulina engeri gye twanogola ettooke yaffe tuteekamu ekinnya ne tugira ogenda okulya nga owulira ettooke n'enva byegasse n'owulira obwomi bw'oba oyagala okumanya obukulembeze bwa Nkotanyi yitako mu buzibwera LC1 B omanye bw'empooma era nakulemberako ku LC1 ekisanja kyali kimu ekyokubiri ne bampa bwa district councilor n'ateera nga ne wansi banjagala tewava ku bwa chairman wa serving councilor then ng'olina ng'ate ndi district councilor ate nga ndi chairman LC1 recently wano nga okulonda
kwe kwatwabaddeko okw'omugongo tugenda okukituukako nga Ssaabasajja Kabaka asiimye mpeereza Obuganda era Ssaabasajja Kabaka awangaale naweebwa okuweereza bulungi bwansi ku lukiiko lwa bulungi bwansi ndi ku lukiiko olwo Kyankwanzi n'Ekiboga ntwala disitulikiti 2 yegwe musajja wa Kabaka atwala bulungi bwansi Kiboga ne Kyankwanzi lukiiko olwo kubamu abanene abali ku lukiiko olwo nempoomerwa nnyo Obuganda kubanga ffe oyinza okuli erinnya Nkotanyi naye ffe egundi history yaffe mubajjajjaffe ndi musajja mulangira Obwakabaka gye buli bwe kituuka awo ejjuzi balonze ne ŋŋamba nga n'okuweereza Obwakabaka kimpoomedde kubanga kyo tekiriko nakuvumanga bino bya nakuwa akalulu kange ku luno sijja kudda kuzijja kakuwa ate biki oyogera ng'omusajja wa Ssaabasajja Kabaka ensonga ogirambikanga bweyina okuba tulondebwa Ssaabasajja Kabaka aweereza buweereza mannya ne wano obuweereza olunsi bufa bw'ogamba ku muntu lima omusiri gwa muwogo gujja kumuyamba omusiri gw'emmwanyi gujja kuyamba omweragirako agamba mbu enkya sijja kuwa kalulu naye nga kyomugamba kijja muyamba naye bwe nalaba obuweereza bwa Ssaabasajja Kabaka bulungi omuntu kati nze bwonnambula ekimpaddemu enjawulo nze bwe nagenda ku bwa district councilor nali nsuubira nti waliyo ssente naye nagenda okutuukayo ng'obuwomi bwayo buweereza nga busente bwayo butono nazo ezandibaddeyo olw'omululu oguli ku bantu abayagaliza ababa batusingako waggulu nga ndaba kulwanira nnwanire tebaagaliza ate batuuka ku ffe bamulemera ku nsonga nfunye challenge nnyo emberedde mu bwa kansala gwe bw'ovaayo okugjayo ekiruma omuntu wansi n'okiremerako oluguudo lwajja nga lwa miliyoni 150 olulabako miliyoni 8 mulwaki mulukoze nga mala mutamaze takoze eki ente zaali bweziti zaalina kuba nnungi nga nzungu bweziti kokiremerako gundi bimunaku nnyo yalina okufuna ente kokiremerako ng'obukyayi obufunye mwekyo nesifunamu bulungi ssente kubanga gweyagala mazima nabwenkanya buli kimu ng'okikolenga bwe kirina okuba nayagala mazima nabwenkanya era kwe kwava erinnya liri owulidde mulemera ku nsonga musajja wa Kabaka kyava ku Mengo kubanga obwa Kabaka bwenze bwenjogera ku bwa Kabaka bwenjogera ku Mengo n'akamwa kampoomerera kindi mu musaayi bwe nabitunula ne ŋŋamba nentuuza ngenza okuva ku district kubuulire nti nfuze ebisanja 2 gy'emyaka 10 nafuga kimu bannange ne batuula ne bampa okubeera chairman w'abakansalazi bonna mu district y'Ekiboga why nti bandabamu ensonga nze bwe nalaba nga waliwo ne chairman waffe bwe sijja kwogera linnya aliwo okusika omuguwa awatali kuffe kufunayo kasente nga tatwagaliza yeeyagaliza yekka ne ŋŋamba ebiteeso tubiteesezza bikoma ku minutes zikomaawo ku mpapula nempita bakansalazi bonna mu magombololo nembatuuza nembagamba okuva n'olwaleero ne bwe tunaakola tutya omukulu ono okujjawo ng'omuggyemu dda okola ate ne bw'olijjamu era toba tofunye ssente bino ebyokuwereebeesa n'obutabo n'okusiba obutaayi nga ffe tulitandika okwogerera nti kansala wuuyo agenze ng'olunsi tugenda ku district nga tolina mulamwa n'otandika okukaluubiriza abakozi ba gavumenti tugenda ongulire ekyemisambi koleki eyo risaaki nagikola omuntu okedde ku district n'okuteesa tekuliyo obulamu ogenze kulaba biriyo ate ozimbe mboliki bwe nakola risaaki nendabanga egy'emizimbo tegifuna neŋŋamba omuntu ate kogenda ku district nembagamba nga waliyo ekyokuteesa ennaku endala mujje tugende tulabe yali Mr. Atikoro agaba ebyobulimi alina ettaka atuwe emmwanyi atuwe ebitooke singa tegwali mu lugo abakama baffe n'ente batuwe abamu tetwafuna obutabi baganzi n'ensimbe emmwanyi wenjogerera kati guba omwaka mu Desemba asobola okufuna ensawo zange 2
ne awa 25 nazisimbira wano mu kunyiga mukola n'olwekyo baganda bange abampuliza oba abandaba twogera wano nga twogera ku bavubuka nti omuntu bw'otonyiiga tokola bw'oteekyawa mbeera ya kusabiriza bw'oteekyawa mu mbeera ya kunoonya mirimu bw'oteekyawa mu kitolina ky'osobola kukola toyina era bwe nagamba mikwano gyange ne mbagamba buno busente disitulikiti bwetuwa mbadde nfuna kwotale mbadde nfuna emitwalo 5,215 lwe tuba tutudde kanso yatudde tulina komiti tulina neza kanso mbadde nfuna emitwalo 14 ne 14 kanso ngetudde emitwalo 28 mu myezi 2 giri 5,215 mu myezi 3 giri emitwalo 28 mu myezi 2 ate era obiwulira ebintu bya gavumenti n'abamu abatukulira abatayagaliza ebyo biri mu bitabo nti mu myezi 3 naye oyinza zifuna mu myezi 4 bwera tulira nena nga byakadingo naye ne ŋŋamba sijja kukyawa bukulembeze buwooma kubanga osigala oweereza abantu ate oyagala okuweereza nga oyagala nze naturally njagala nnyo okuweereza ne ŋŋamba mikwano gyange tugende tukole ne ndabirira obute obwange era ngenza okuva nentandika emisomo abo abaana ababodaboda mulimu emisiri gy'emmwanyi baatuuma Nkotanyi mulemera ku nsonga nentandika okukola meetings nga tusomesa ababodaboda nga ndi n'aba traffic kubanga ogwo omukisa ogufuna bw'obeera omukulembeze ofuna platform ya bwereere kati district yandabamu omugasa abantu abamu bagundi batandika okunkozesa aba host traffic mu misomo okusomesa abavubuka kubanga nze nyumirwa nnyo okusitula abavubuka mu myaka gyange gyondabamu mpulira nga nkyalina muvubuka owulira ng'olina kubeera mu bavubuka obeeko obitebe nsobole okubasitula era nasomesanga emisomo abamu mwagiwuliranga wali wamwesiwala ku radio nze nyumirwa nnyo omuntu yenna omukulembeze atabeera ku social medias atakola programs ng'agamba mu mukulembeze oyogera ku kintu ky'obukulembeze ekitundu byo kinnuma dia naye nga toli mukulembeze ebintu byojja ku district president entegeka za president ozituusiza otya mu bantu gwe kennyini nga gwe nze nina ebintu byange mu mutwe byendaba ebiyinza okukulakulanya abantu kuba nze ndowooza otambuddeko ewange otambuddeko ne batabani bange bu projekiti bwe nnina obulaba singa twalina abaagaliza ne batusindikamu singa tuli wala naye lwakuba nti abantu baffe ate abali obulungi be batayagaliza ate kati ffe abalina amagezi agalumira omuntu wa wansi era abakozi ate obusobozi netutaba nabo naye era nga tetuggwamu maanyi kubeera omulimu gwe mukoze mu gukozi nsobodde okusomesa aba groups ezavuka babodaboda balina emisiri gy'emmwanyi nsobodde okubajja mu bigambo nange ndi musajja abakyala mbalina naye abavubuka abasinga ekibalemeza okukola epikipiki ya mugagga buli naku olina omuwa omutwalo gumu n'ekitundu oba mutwalo oli mu bakazi 3-4 luli endongo we zibeereddewo kafeera agenda kujja mukama amumuze gundi agenda kujja bodaboda b'osangayo abangi be batusookayo basooka n'abagagga fe abeekoledde kasente abatunze ku tumwanyi twaffe kanemega nti ndi mugagga naye abalinako kasambusa bodaboda ogenda okutuuka bebatuuseeyo naye ng'omukulembeze kyampa essanyu okumpa ekyokukola nenziza emisomo wansi oba amaanyi ago galina ng'omukulembeze osobola okusakira abantu bo osobola okubagamba ekyokukola osobola okukola omukulembeze yenna olina okukola research abamu tetugenda mu binywero nti twagala abamu tetugenda mu kadongo mwadagira nti twagala naye olina byolaba n'ogattamu byolina n'ogenda ku TV nga kati bwe tuli wano omuzadde ettafali lyalina okugattako kwe kukwata omwana we nga tanaba kutuuka kufuuka musaswangule namutandika kusika mpale zizeno tanatandika kusika mpale wanga nze ndowooze wange mpozi ng'emugenzeeko nga tategedde omwana wawe mpozi ng'ali Kampala omuwala gyesibeera nga tanaba kwambala nkunamyo mutandike ng'omulaga enkunamyo obubi bwazo ng'olifuna omwana omutuufu bw'oba oyagala ebbula ly'emirimu dijjawo gwe muzadde
tosuubira nti gavumenti ne bwe beefubye ennyo kubanga agenda mu America agenda waleta ebbula y'emirimu ebirwa kati percentage ya Uganda nene olw'abantu baffe omuzadde ne gavumenti etefuddeeyo nga tonanenya gavumenti gw'oteeseteese oti omwana wo kubanza gye emirimu gyonna gy'olaba mutabani wange gyakola biki nagikolako azaakiraba so ne bwakuze abantu ffe tulina abaana tulina amaka family zisukka mu 100 tubayamba ne tusabiriza obuyambi ebweru ne tusabiriza abantu actually nze ngenda n'engamba abantu bannayuganda oba mu mutwe tulinamu kaki kubanga nze luli covid nga tannaba tubadde tuyita abakadde tubadde tuyita abaana abetuwa ebitabo tuweerera abaana naye nga tuva mu kusabiriza nga naawe nyinza okulaba singa mukama akuyambye emirimu gye ntambula obulungi nzija n'enkulaga abantu b'ennyamba bw'olumwa ffe juzi mulimu amaduuka tuba tutambuza abakadde tuba tulaze program mu amaduuka agatuwanga akuwaddeyo omuti gwa sabbuuni akuwadde naye n'osanga ng'omuntu nga MP okubya omulanga alaba ekintu ky'olina social media zino zitambula balaba abantu betuyamba si byaffe nze neerekereza walaba ewange walaba nsigazaawe ettooke ebintu byaggwawo netusanga waliwo n'abatalina naye n'olaba ng'afuna ebyobwereere sente za gavumenti yali etayambye n'olwekyo omuzadde naye nga bali nabo abatasobola kuyamba nga tebannaba gw'oteeseteese ty omwana muteeketeeke ng'omujja wansinga omuteeka mu ssomero n'essomero ekisinga essomero erisinga obukulu empisa mu maka gwe nga ogamba omwana wo takola akeera kutuula asiba mpale debeddu zirebera gwe nga gwe mu maka ozze ki kyobaddeeko ekyokulabira omuzimbira kuki gw'obanga naawe okeera muwala gye tubalina bangi kwata amakubu kwata kyayi bagenda waawo olabe nga ogenda otunulira obusitenseni sanga omusajja omukulu neddibu alirina saawa emu olugoye alwambalidde wiiki sirwoze empale bituli semaka ayina abaana bamuyita na Ssalongo nga Nkotanyi bwendi Ssalongo naye saawa emu ali mu buveera bwawalaki wabula n'omwana bwamwagala nti dadi nti mulemera ku nsonga dadi ekaba kuyita amusanga saawa emu ali kuwalaki omwana alaba ki akula n'ekifaananyi ekyo kwatira n'ettundutundu lya walagi erisigaddemu akula alaba kifaananyi ki n'olwekyo nga tetunaba kunenya nnyo gavumenti n'ebbula ly'emirimu ffe kennyini mu maka gaffe tusooke tutuule tutendeke abaana alina okuba n'eddiini mu mutima okimanyi nti amaka agasinga eddiini egudde naye eddiini egyolaba nze mmanyi katonda gyali naye naabo abagamba katonda abataliiyo naye tulina kyetufuna nga weesiga katonda ekontrolinga wajyolaga naki oba n'ensonyi kyobola nti omuntu yenna atalina ddiini taba na nsonyi mu bulamu bwe okeera okutuula ku saawa emu abakuyitako totya saawa 3 bakuyitako oli kuwalagi totya abaana tebateekeddwa bulungi amutumye ekyo mukamumba mudaali neffe okuba nti twali tuweereza mwekereze twali ki twalina emmimbi awaka eziwera nga mukeera nnyo ne mulimu olulimbi 12 at least esaawa emu nga tulina misa ya saawa emu n'ekitundu gye tulina okuweereza olubimbi olumaze olina okugenda ku lwokubiri ne ku lwokuna ffe tuweereza misa bafaatha ne tutambula kilomita wali okuva evumba okuva ku musala okutuuka evumba olwo olubimbi no nalwo lwakubiri okuweereza misa n'okumanyirako katonda omaze kulima kitegeeza nti okulima kuno kwemukedde ne bw'oba olimye esaawa emu okugenda okuweereza mu ekereziya kwe naweerezanga ofunye katonda akugjamu amalala agakukeeza walaki akakuweesa empisa ku kyalo okutya mukama amagezi mwagakolaki ebyo ebintu ebibiri ojja kukula ng'olina puroguramu okimanyi nti waliwo abantu abakeera ku nkya ng'akeera ku nkya mulamu bwe nga talina puroguramu which is bad kituufu nazuuka ku makya ng'ensi ye eringa evugaye gwe nfunira omuntu naye yonna nga nsobi abazadde bakikola gwe nfuna abo abaana abavubuka akyalina amaanyi akola ki
ng'omubuuze tugenda kwawukana oba tubadde mu kasenta tunyumizaamu enkyolira puroguramu ki sirina mpozi ng'olinawo ki sirina puroguramu you know sirina puroguramu okujjako nga olinawo ekitambula tukoze you know ekintu ekyo kiva mu kuba teyatendekebwa kuva mu maka. Muzeeyi Nkotanyi ku ekyo kyennyini mulimu abatendesa abaana naye ate mulimu n'abakyagamba abaana ng'ayagala asome oluusi oba nekyasoma nga Ibrahim bweriri naye nga tetubalambise ku bikino eddala ebigenda mu maaso ensingiri gyetambula. Ssaawa zino emirimu gya mitwe mikulu nnyo nga tonaba kugattako giri emirimu emirala kyo balina kikolera ki? Nze mu bwangu nnyo kankwanguyirize nga sineegezaako kubanga si kirungi nga gwoyogera ng'ogeza babo. Njagala ovi wano ogende olambula famire y'omugenzi road mukama munze mirembe. Abaana be buli mwana we alina diguri ne be baana abateegomba na mulimu gwa gavumenti kati mulimu babiri abali mu gavumenti naye abalala bonna because tudda ku mulamwa guli nti taata bwe yagolokokanga n'agenda ku kyalaani mu dduuka lye ery'engoye yakanikanga ekyalaani yatunganga ekyalaani ng'atunda engoye nga ye abaana be tabaleka waka pupupu ekyalaani kutu ng'omwa obutebeera bw'ogendayo buno busituulo obutalina bwesigamwa buno butengerera teweesigama agamala g'okwesigama tegaliyo nga kati bwenneesigama kubanga ojja kurelaxinga oleme kuyiga nga akubeera wano alusala alaba nakutuma empiso amatundu abaana be oyina diguri oli ku kyalaani ne taatawo ekikopo kyakye mu kinywa oli awo munnyuka aba naye olwaleero omuzadde nga sinatuuka kwoli olwaleero abaana abo bwe baava mu ssomero taata mbambi yafa basigala ne maama waabwe ne baddukanya emirimu disitulikiti yonna tubadde tukyalina muntu amanyi kanika kyalaani guno omugijjo taata omukulu gwe yaleka olw'okuba yagutendeka olaba bwe batonzeewo omulimu be bakanika ebyalaani be bayigiriza bannaabwe naye nga diguli bagirina era ekyavaamu ne batandika olw'okuba bangi nga bawomerwa omulimu taata gwe yabalekera ne batandika okugenda nga bakola maduuka buli muntu ng'agendako atunda engoye liva mu liri erimu taata mwe yatendekera ye nteekateeka y'abaana n'okunoonya emirimu kati oyo yakola industry mu ntendeka kati abaana tebaagala mulimu mbalina ne abaana yabakolerawo emirimu. Muzeeyi Nkotanyi olwakadde nga tumumbamumba kiki kyolowooza gavumenti kyerina okukola ku toffaali oba kugatta ku bbula ly'emirimu? Nze nkuba namulanga kutakungula gavumenti erina obusobozi ne ssebusobozi okukwata ku bavubuka. Nze nandigambye nti okusookera ddala programu za pulezidenti ezimu nnungi waliwo obusente obwo obujjambu bw'abavubuka buki naye n'abalondoola okukka wansi tebakoze. Nze nandigambye nti gavumenti eyongeremu amakolero mu buli disitulikiti naye bweba eyongerera amakolero abo baminisiters abakulira balondole mu kitundu ekyo nti abavubuka baganyuddwa kyenkana ki pasente kiki ku mirimu egyo. 2 gavumenti n'abamu abagikolera bateekemu omukwano okulobingira abavubuka kubanga bo bayinga bwe twagala balina access etambula naye era tebakikoze. Gavumenti etunuulire okwongeramu emisomo mu families ez'abo abaana abo omuli abavubuka naye ng'okusingira ddala ejjewo kiri kye nawulira recently nti emirimu tujja kutandika kugiwa abagagga abaana b'abagagga
kubanga bo tebalwana mululumusi kuba tebalwana mululumusente kati odidde abagagga bogenda okuwa nsaba nese kusaba omuntu omukulu tebamulya muka ku 10 abantu abali obulungi ne bamanyi omuntu wa wansi be batono ye ate bw'ogamba kati nze mbadde district councilor manyi nnyo ntambudde ababbye sente za gavumenti bonna be baatulaganga ku mativi baki baavu baana b'abaavu era baali bagagga eyo endowooza egamba nti bawa abaana b'abagagga be batajja kubba addeyo akole research atunule buli ababbye n'abali muli ku lusegere bennyini nnyini nga babula kuba na nnyonyi singa babakkiriza ebbanga lye babbidde nakati nga bakyabba bakyali baana b'abaavu bakyali baana b'abaavu n'olwekyo nakyo ekirese ebbula ly'emirimu bali abaana b'abagagga balina ne bataata baabwe basobola okubakolera bizinesi gamba emirimu n'essente byeyawulamu abaavu baava eri n'abagagga bagagga eno so nze nandisabye nti era gavumenti olw'okuba tutunze ebibanja byaffe nga tuweerera abaana baffe mwana si waki wa gavumenti bwe tuba nga tuli bantu ba gavumenti ekke abo bonna baminisita bebabo baminisita balekerawo okutuula mu mawofiisi either way ekintu ekyo kibi ebyo n'ebitukaabya obwavu gavumenti yaffe sinjavu emirimu givuze tetuli gavumenti sinjavu naye abantu be bateeka mu buvunaanyizibwa balemera nnyo mu kalina ne gwoweereza okuva mu kiseresi wali ku musaalaba bw'atuuka eri tadde olumala okulinnya nze nina omubaka weewamu ekyankwanzi kati teyadda siyinza mwogera linnya naye yalina edduuka muno naye bwekibi ng'alina mukyalo we alina akaduuka ne tumunoonyeza akalulu naye bwe yamala okufuna akalulu n'ebitanda yabireka bweru ye olwajjamu ebyo ebintu ebirungi ayagala yadda Kampala teyaddamu kulabika yadda kulabika nga akalu kakoze eki naye nze nandigambye nti singa bannaffe abali waggulu bakkako wansi ne basheyalinga ne famire n'omuntu ono ali ku ground muntu wa bulijjo ne basheyalinga nange naawe n'omulala wansi ne bakkako wansi twandibadde tusobola okugyawo ebbula ly'emirimu mu bavubuka ne tubawa amagezi Ssalongo Vicent Nkotanyi mulemera ku nsonga musajja wa Kabaka era nga tuyisizaamu ku ebyo byemmanyi nti awuliriza oyina ekyenjawulo kyofunye nga tuwumbawumba obubaka bwe bwagenda okuwaggwe eri omuvubuka obumaliriza puroguramu yaffe eno era nsaba nze eri musajja munaddiini mu bye tukaabira abaana baffe tutaba mirimu nebaza Mukama okuba nga akusobodde okutondawo TV eno era nsaba agiwa omukisa mu byokola bye tubadde tukayanira okukwata ku bano kuba bwe ntunira omwana we gw'omukutteko ngambye ne boolese n'abali e Kampala ekyo kye twandisabye gavumenti n'abantu abalina obusobozi b'empi okukwata ku muntu kitono nnyo nziwe mba ndaba okutandika okukwata ku muntu wa wansi nkuba omulanga ngamba siibula naye nga tegukungula nze ni musajja wa Ssaabasajja Kabaka nti gwe gavumenti gwe omuntu gw'omuzadde tunuulira enkya ani anaddawo nze obwongo bwe nalina oba obwongo kati bwe nnina bwagalamu okwanguwa sikyasobola omwana omutendesa otya okutandika naawe ow'enkomye nsaba abantu abo abiri omuzadde ne gavumenti tukke wansi tutunulira omwana nsaba omuvubuka wenna wooli nga tuna braminga muzadde na gavumenti sooka okozesa amaanyi go nga si story nga nsibula nti ffe twakula omanyi lwaki baatuuma emmwanyi kibooko omanyi ffe abasajja ba Ssaabasajja Kabaka bitunyumira nnyo lwaki bazituuma kibooko omuzadde awaka bwe bakulambulanga nga toyina musiri gw'olyamu mmere nga toyina musiri gw'otunda kitegeeza guno ogumu ojja gutunda oleme kufuna yakulya nga bakukuba emiggo abasajja ba Ssaabasajja Kabaka abaami ba gavumenti nga bakyalimu ak'obuntu nga tebalya musaala gwabwerere nga kati nga bakusomesa okudda bw'ogaana okikola oteeka okuba n'omusiri gw'okulya oteeka okuba n'omusiri gw'okutunda naye ate ekyatumya kibooka emmwanyi ng'omusajja mu maka ge alina akuba n'omusiri gw'emmwanyi kati ye ssaawa gwe muvubuka gwe naawe antunuulira ali wano
awulira programu eno ddayo awaka nga tetunabanga gavumenti enakukwatako n'omuzadde. Mu mwaka osimbye ebikolo bimeka eby'emmwanyi? Olwayo ettooke teriddiba, osimbye ebikolo bimeka eby'ettooke? Weekwatiremu nga tebanakukwatirako. Kyenkya bagisaanyewo nga osobola okulima sizoni 3 eza muwogo n'ogula pikipiki empya n'oddemaga n'otutunda emmwanyi ate nga ettaka lyo weeriri nga tenakubuleminga n'obwongo bwaffe abavubuka. Tubuwagale mu kukeeranga ku nkya ng'olina kwotandikira. Badde muwuliriza era mulabi mulungi okuva eri gye twatandikira omukulu Ssalongo Vicent Nkotanyi era nga mulemera ku nsonga musajja wa Kabaka. Bingi byakugambye kyemmanyi omukulembeze omuvubuka omuntu yenna naddala gwe ayagala okukyusa mu mbeera zaffe eza bulijjo nkugamba nti olina kyotandise era oba olina kyoyize. Abaana baffe aba focus group yange bakugamba nti jangu obeeyungeko era naawe omuvubuka obeeko byoyiga byotandikirako. Era ne nkujjukiza ne Focus TV ogenda ng'osubscribinga otegeze ne munnagitegeere kuba eno TV yaffe ddala bannakiboga bannakyankwanzi ne singa olina okutwaliza wamu. Tubadde naawe mu kaseera akakazigizi nga tewali atumanyi buli omu ayogera byayogedde naye tunaaba ne platform bweti netugikulaakulanya ensi ejja tutegeera era etumanyi. For now muzikize tusinkane mu video yaffe eddako era nga tuleeta abantu baffe ddala abantu ab'ensonga nga balina bye bakugamba. For now, bye bye.